nangaba kusibudde naye bweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omwana gaye mulaga okole gaye noonya omulamu siwonanga ekyomusulu ekyomusulu ogwali omusulu atiko masira Kuisa inyo ate mukumbula muko nenyongera ddala okwebaza nti webale nnyo lwaddala okola Delta TV. Tukira ntukugamba nti Delta TV tukole tukubiriza kwongera kukola n'amaanyi kusobola kulwa bulungi naye nga embeera banange gye tulimu si ennungi eri awo ate nga embeera ekutte ku buli muntu yenna waali yamanyi ekintu kino bwakiwuliddemu wabula nsasirako abo abali mu mbeera nti tebasobola kufuna kyakulya bambi kibinya ate ekyo at least embeera nitunyigiriza mu birala naye nga abantu bafuna ekyokulya tukimanyi nti be basinga obungi naye tusaba Katonda ndoozi agabirire tusabe ne bajjajja anti tuli mu bajjajja bannange ebintu byakyuse bajjajja mulina obbasabira ddala kanguwa ekyokuyiga kimu mu covid ono basiba amakanisa ne basiba emizikiti amasinzizo gonna mpaayo essaba eryaggalo gali open fetwa abantu be basiba ne bagamba abantu ekyasiba amasabo bantu butatambula nti bajja mukwata talina ntambula abalala aliwa naye nga teri ssabo lyaggalwa kwempewo zeerwanirira ekibuga kyonna bakigubamu abantu ne musigalamu omu bamweyana anti ye waliyo omulalo eyava mu kibuga simanyi mbadde nange sibalabalaba nnyo mwebali bali eyo omuyika yasigalamu bamweyana okay tuyagenda ddala mu maaso ne Ndugga twamuyise Ndugga bamweyana obanga omumanyi nga Hassan Ndugga omuyimbi enyimba zamunene zinyira abantu naye abadde akatyako TV atakimanyi kiki kyetuliko mwami abadde ayogera omulabako ye yakyuka nadda ku binono kitamusanga awo n'ogamba nti ono ali bw'ati aliko empewo ze ne musajja musamize kati oba oyagala okumanya ku byokusamira n'ebiki Ndugga si kive kuba nti gwe mw'oyita okutegeera Katonda yenzikiriza mw'oyitira okutuukisa obubaka ewa Katonda bwatyo yene bwakinyonyodde kale nonamwe abali eyo mulekerawo okukirabanga ekintu ekibi ennyo abayimbi ne mwekweka mulina ebizibu ebirina okugwera mu masabo naye embeera mulaba njagala nnyo Jemikalica eyekweka ayina Jemikalica sajja kannono naye osanga oli ayimbira kabaka ninga akulaga mbu y'amasabo agege lwaki mwerimbika mu byemutali babuulire temwerimbika bannange ekyo egenda ddala mu maaso n'emboozi ya Hassan Ndugga bwe yakyukira ebintu ebyaliwo lwaki yakyuka bino ebintu bannange esaba mubitegere bulungi naddala eno program ngenda giweza nnyo bannayuganda abali ebweru wa Uganda lwaki mmwe because ebintu bingi nnyo bibatuukako and abasinga batrustizo nnyo abafere abantu batategeera bintu bineeno ekyokulala temubitegererako ddala olinajja kati balina ekizibu kye basanga omusawo omubbi yenna aba n'abantu basatu ku mulyango owoku geeti nono ow'omunda akutuusa ku mukongozi omukongozi ye muntu atulwako lubaale agenda okukolera kati abo abatalina mpewo ntuufu gwe bw'ojja ku geeti nga bagamba jjajja gyali munda omwagala nti ekizibu ki jjukira owoku geeti atakubuuza kizibu ki ndi mulwadde nina ebizimba ebulululu kati nga gwakugamba kale yingira ogende wali omojjemu engatto oba okyakuma ekyoto ekisooka oba okyamulinze wali ng'oli akuba essimu owaye ono mulwadde ebizimba bye bimutawaanya mujja wamuluga kati ono owokubiri agenda okukusitula akutuuse mu ddiiro oli anyenyamu katono mbujajjaze nkulaba amujjawo yakuloga kumba oli yabimukoze eki ekyo kye nazze okugobawo nazze okugoba abasawo abaferi mutegeera ani aliko olubaale n'atali omuntu aliko olubaale tebamubuulira gwe jangu mu mbuga sirikira ebyamabi oli ne wakubuuza mugambe njagala jjajja nze bwe mba nze gwe ŋŋamba nedda njagala jjajja nze ntuule wali mpite jjajja atuule era wonaamanyira nti omusambwa gunninnya ojja kuwulira nga kugamba naku ezo waloota booti kituufu
luli wafuna ekizibu ekiti kituufu bweba bituufu ng'omanyi omusajja muki ng'olyoka nkuwa eddagala kale kyeze nawe otuula wali jjajja najja nayo yogera asobola okunninya naye sinnayagala kukola olw'ensonga nkyalina ebyokukola binkyasomesa sinnayagala kutuula mu kifo mbu nze nkuŋŋanze naye nga ddala oteekeddwa okuba nti mbimanyi era lubala ninnya nagambye ntuulwako ddungu okitegedde so bwe ntuulwako ddungu naye emisango emirala gyonna giba gisobola okujja ne gyogera ontegedde kakati ekitegeeza kati nze nyina mukama wange yantendeka ebyo sekatawa bamweyana n'embuga ekiswera kiwangala ne wali ekyansi ku lw'emawogola naye ne wano e Kampala twakozeewo embuga bweri naye nze ng'omuntu nze ekirooto kyange kyakuyigiriza abantu nnono na buwangwa baagale lubaale waabwe bategeere ekyokukola aba omulwadde essaawa zino bw'ojja gyendi ng'oli mulwadde ate nkusindika muki mu mbuga kuba nkudayirekitinga ewalamu sirinze kanyinza obutakukolako wayi kuba nze ndi bize nja kuba mu bivvulu ng'ate oyagala kujja wange nze nkugaye genda mu mbuga eriyo abakola naye nga wagenda n'osamira ddala buli kimu n'okituukiriza lubaale taggwayo nakati nkyasamira nkyamuyiga nkyakola emirimu gy'abajjajja ntandika na butandisi omuntu aliko empewo entuufu asobola okukutunuulira mu maaso eddakiika bbiri n'agamba kati gwe nkulaba kino n'alagula kibayita okulagula waliwo okulagula okw'olumanyo nga bakuteeredde eddagala mu nkoko n'alikolera mu nkoko n'olirya noyiga n'otandika okuba ng'omanya omuntu olw'olumanyo bw'oba olutabudde bulungi naye ate waliwo kye bayita okulagula okw'empewo ziri zennyini empewo esobola okugaa jjajjawe yasookawo yali bw'ati yakola bw'ati mukole kino njagala okubuuza ekiro ekya pasito kyanukudde bulungi by the way mwali mu revival band omuntu eyawandikanga ennyimba zammwe yali nga muntu omu kakati ebintu ebyo byajja ne biconfusing abantu pasita yiga yali musajja muwandiisi muyiiya wa nnyimba naye nga takwata bitabo ajja n'akuwa omulamwa agamba Hasani mpandiikira ku kintu kino bw'ategeera nti Hasani yategeera kadongo kamu ng'akutuma kati Fred Muwanguzi oyo yali musajja ategeera ebyokuwandiika band music ezo dansolo kikati nga weewa afuna message amuwa namuwa n'ebigambo bye kati nga ye apromotinga Fred Muwanguzi ng'amulowooza yayiya naye nga yiga yali akola ki pozi nze ebintu bizibu omugugu naguwandika nkyali wa Vincent Segawa mabega nga sinnajja mu revival bintu bizibu pasita yiga yali abulira njiri n'akyogera n'enkipiikinga n'enfunirawo tune stage nga ndi mu kutendereza naluwandikira olunaku lumu era olwalumwanjulira olw'eggulu n'antwala mu studio ya Dream omugugu walukola okyali eri wa Vincent Segawa nali ndudde naye obulamu bukutambulira before nga tetunabasala ddeero obulamu bwakutambulira butya olowinga okyali mu revival band n'okutuuka okuvaayo omuntu yenna alibeera ow'amaanyi ateeka okuyita mu buzibu revival yalimu ekirungi ekyokuba nti pasita yatupromotinga n'atufuula ab'amaanyi naye ate yalimu ebizibu nti yalimu abakazi abalwanira omusajja ng'erimu n'abayimbi abaagala okwefuula abo ebasinga ng'erimu n'abazze okulya ku pasita ababbi nga bajja mugamba Hasani yafunye 5 kumbe bakuwadde 10 kati we twagenda obigatta byonna nga tulina okubonaabona kyekyaleeta ne revival kubanga evaawo kyava mu mbeera za kusika muguwa bwe zityo pasita nga tategeera ani mutuufu ani mukyamu natuka okukyawa abaana ate n'abaana ne banyigira pasita mu kifo gy'okunyigira bano era nenya abaavuma pasita kuba yatuyamba yatujja wala nze ensi teyandindabye naye kati nenyo oyo agamba nti pasita simanya babogera bageresa mbu pasita yabaloga simanya buli avaayo tagenda mu maaso nze kati ani ansindika nze mbadde sina management naakafuna management nakuze nga tulina mu korona ono ne bajja ne bagasa ntuwulira twetaaga okukola naawe naye nga luli okuva 2015 mbadde ntobanzekka kati bw'obanga obuliddwa omukisa mu kkanisa ne mu muzikiti ddayo mu ssabwe wammwe oleke kwekwasa bigambo yakuloga gukubule mu kkanisa ne mu muzikiti ate newammwe gubule nakulabako ng'oyogera ku Hajat Madina bangambye atunda simanya nyanya bukyobo ebyo ekyo ekyokukola bizinesi kive kuba omumpi wakoma wakolaki era Madina nkwebaza okuba nti wavuddeyo lwakuba nti yavuddeyo kirungi n'atandikawo bizinesi naye kibi ajjukidde leeti kyeyalina okukola mu kusooka nga yakakola erinnya bwe vu senga kati omudaala gwe gyegyogerwako naye ajjukidde leeti okikola waliwo yakola erinnya weyalina okukola omudaala n'ateekawo omukozi senga kati gw'amaanyi kuba yaligenze ng'obutono obwo wadde tetwafunanga nnyo obutono obwo
bwe bwandibadde nga buteekebwamu ki nganze bwe nayiga okuyimba n'enkola erinnya saava mu Cutex osiga Cutex naduli nali mutembeya naye yabuya kifone ng'akanteekewo teekawo branch abamu bansanganga ku mukisampewo abalala nairo control kyalo wajjala nakati wano ndi mu kuteekawo branch ndala tegeera tekyaŋŋaana kuddamu kusuubula ngoye nkiddamu abayimbi batya nnyo okuswala like okubanga buli kaseera bo bagala batwaliranga kyekibasibye mu bwavu ekisibye abayimbi mu bwavu erinnya ekintu serebu kiri expensive nnyo amannya gabasingako obunene bw'ofuna ssente omunauganda akutebereza okuvuga hama akutebereza okusula mu kalina akwagaza okwambala engatto ya mitwalo 5 ayagala olye mu Sheraton neyeerabira nti olina b'oweerera kyova olaba abayimbi bangi abafudde sijja kuboogerera bubi banaye simanyi gye binaggwera naye bangi abafudde ng'asula ne bamusanga mu muzigo mwadde asula ng'asula mu nju ya miliyoni 1 omwezi naye nga talina wadde poloti naye nga gwe kikukosa ky'okusula mu ddabo lumu ya mitwalo 2 n'ogulayo akataka ke miliyoni 3 kayiika mu kyalo ekirala abayimbi baagala nnyo obwongo balaga nti buli waanaagula ettaka ayagala gula gundi makindye munyonyo lwaki enkoko esamba ente kibayite okwekiina mbunze kasiba nti nga tolina namuguwa waka otegedde gwekwata miliyoni zo 6 genda mukyalo gulayiika 2 zirekeyo ani ali kunenya nti oli wala eriyo ewala nga wawo omuntu asula mu ssubi nga liryo osinga owakalina apangisa kyekituleetedde obutezimba abayimbi netutwagala nnyo banandaba batya nopangisa emmotoka ya mitwalo 5 oze kukolera kakadde n'ogenda mu kukyalo bakutende ne babawunsa abantu 10 b'otambula nabo tebayimba balya banywa basula mu maloogi kyokka ng'ate ku kyalo b'oyimbira abawaananga budumulasi ng'ali w'amaanyi kati be bamuvuma mu Uganda tewannaba muyimbi atuuka ku levo ya mututumu ne lutalo tannakifuna lutalo w'amaanyi naye tannatuuka ku tutumu lya budu lye yalina kati najja n'azimba madiini abantu gwe baalabako mu nnyonyi ng'agaba sente kati ate obwongo bw'abannayuganda bwakulaba mu nnyonyi ng'ogaba tasuubirayo nkeera nti osobola osula enjala okitegedde kati ye akutwalira mu levo gye yakulabiramu waggulu kati gwe n'otandika oli n'akuteeya kikola n'osigala mu bbanga kyova olaba nze pasita bwe yanta abantu nabamanyirizaawo bwe mba ngenda kuyimba mukono nga ndabye boda yensobola nze njirinnya kuba sijja kulinnya mmotoka kupangisamu ka mitwalo 2 nga nonyeyo mitwalo 3 okitegedde emasaka nonyeyo 7 ate oyagala mpangise mmotoka mitwalo 3 ngende n'abaana 6 okitegedde kati ebintu ebyo ate n'abawagizi kyembasaba mulekera okujajinga abayimbi bwolaba wabuluka gajjidde mu markex oyagala n'asane gy'abajjiramu tetusula mu nju emu nze nyina abaana 2 eri ayina omu omwana wange omu asasula kati ali mu pitu asasula emitwalo 5 okitegedde ate ndaba nabwe essomero siri erijja mu kyendi kati bwona agoberera kyolimba omwana wasomero essomero erijja mu kitiibwa kyojja kufa tozimbye kuba oyagala osanyusa abalala nammwe bannamawulire omuntu uteeka ku pressure otuteeka ku pressure munamawulire bwakusangawo kati nga wonsanze wano oyagala osooke kulaba ku byonna ebizimbe ebiriwo ekyasani kyekiriwa asani oyagala yingireko mu nju asani ali atya mu nju ye asani mukazi kigwayina yinza okuba n'akakazi nga kabi naye nga kekalinawo enkulaakulana nga kekazimba kekamanyi bizinesi onooleta bano basire kwini abalowooza KFC nga tajja kunzimba nga byoyagala mbeera olwokuba ndi muyimbi so abalabi banange mulekera okujajinga abayimbi nga abantu nze kyemmanyi mutuzimbe nga mu birowoozo because kyemmanyi tufaanagana just kubanga osiizeko talent business kituufu wali atasalwa bibasala kati waliwo atakoze loosikulu n'okuleka abalimi n'abavubi ate mmwe mugikoze kati ffe basooka oyimiriza ate ffe tugenda osembayo ekiri era kati nga nkusanga otambuza ebigere nga ngamba bannange sinammwe temuyina babayimbira ate naffe twagala abatusanyusa okay banange tukyagendera ddala maaso program ebintu bizibu omwami ono ali mu kunnyonnyola bibadde bimwogerwako embeera etambula etya n'ebiringa ebyo naye obadde tomanyi ku ye oba oliawo noddayo n'ojajinga nolowooza naye omusajja alina sente nnyingi nnyo omulaba ka boda ate noyogera bino nabiri bantu balinga ffe andi mulinga bo sobola okuba n'akakadde nendi ekikomando era nakoze oluyimba lwe bayita nkola binnyumira tyokulya ekikomando si bulwa lya nsimbi ebeera choice ze nkola binnyumira
bwe nyambala mini nga gwoli mu mpanvu ebeera choice bwenyo walagi ngaoli ku bbiya nze kenjagala bwe nsaba bamweyana nga gwoli wa yesu neyo choice. bamweyana Nduga tudde ku bwe twakulaba ennyo ng'ogenze mu NRM okyogedde bubi bwe mwandaba ennyo nga ntambuddeko n'omukulembeze kati fe otumanya ogenze kati ate abantu olutulabayo oyo yalidde walidde mu nsi olukwe n'abadde takuwagiranga katamanyi nawosula nagamba twakukyawa wankyawa mbadde mwana wa nnyoko kakati nze kyenjala abantu bategeere bawule bizinesi nze ekyokukolagana naawe tekitegeeza munkola ku TV saalya ssente era siziryangako ekyo nkiwogera ne muzeeyi pulezidenti akimanyi tompanga ku majaago naye naliyo mu tureke nga njala nnoonya bye nayimbira abantu bategeere obulungi bwaki bwa pulezidenti n'obubi bwe ensonga lwaki nayimbye muzeeyi wummula titosobola kugoba musujja ku nsinga ekyaguleeta tonnagigoba tosobola tereza ggwanga nga mubaokola nabo mwemuli ababbi nabadde ntegeeza ki nti mubaokola nabo be bakyamu oluyimba walufulumiza nga wakaveeri nga weeruli oba sente zamala kugaana kujja zamala gaana kujja nali ngenze na bisumuzo nti byagaana okuggulawo kitegeeza wayimbidde ddala kyewalaba eri nayimbye kyennalaba nti nalabye nti yesi ye mubbi ababbi be bano betulimu bennyini oli nagamba nze ndi wa Bobi Wine ekya n'omusanga ali wa Museveni kati buuza abaali banvu mashibakato sibe bampandiikangako ali luddawo kitegeeza kati mutulyamu bulingo ate be batulyamu enku abantu no bo basooka ne balowooza nti Nduga kasabaganya okumuwa ssente jasi byali byambu omuntu eyali alina okuyisaawo ndowooza okufuna ssente ekintu ekyatambula bulungi ate bategeere nze Museveni nampita okumpa ssente kati essaawa zino kino kibagamba nze siri musiru sigoba ssente nkayana zindi mu nkwawa era nyama ntono kandi ekolaki nze bwe mba nawo omusolo nga nkoleredde eggwanga nyimbi teri muntu gwe nali nyimbire yali avuddeyo nti kwata obukadde 5 webale tuyimbira nga ne kulonki nagiteeka ne mutajja ngobeezo oli agenda afe nazo simanya agenda nyoke nazo agende mu nsi ze nze yeyagale nze abaana bange bafe kanzi muggyeko nzisigaza agende n'ebira ate kino ekirala kyembagamba bwe muba mukooye omuntu nga mumugoba oba mukazi oba mukulembeze oba mubbaawo oba omukooye sooka okuba flashback ebirungi byazza kukolera bw'omala obbimanya omuweyo ettoffaali omugambe waayi nkusiibudde genda bulungi ekitegeeza gwe ne bakuyita ne bakuwa ezo ssente okwata bulungi ssente naye nga wamanyi wayimiridde kati mubeera bafalanze bwenfuna ssente ezo nenzijja nebavuka bannange ne bafuna emirimu mwagala muzeeyi agenda ziryanga mmere ebintu bizibu bino ebintu bizibu naye ekituufu kyayogedde kyekyo waliwo omuntu nga ojja kukwata ssente kubanga okimanyi kibairawe si ssente zaffe ssente fe tuziwaayo emisolo basiba bagitusala baagala ba MP bano be bazongeza mu korona ne bazibongeza mbubo ne babeereyo ne bazimba MP be mwalonda ani abawaddeyo akasiimo ku luno n'emmere baabagaano gibawa mbweyitire eri bo bagyegabire basobole okufissa amajja kati mubeere bagezi ssente gikwate omuntu mukuba oluyimba omaze okukwata ssente sigenda kukiddamu ekyo kyo yakyogedde ye endowooza ye bwatyo akasembayo ebintu bino obadde mu kuyimba for a long time music omutegeera bulungi buli kintu okitegedde bulungi twogedde nnyo ku bintu byennono njagala kati mbuliraamu obulamu bukyuseemu saidi eno olaba nga ekintu kitambula ebirooto byange byali bisatu ekisooka nagamba nti njagala mu kika entaana yange ebeesinga obulungi bwe nali nyingira okuyimba kitegeeza nina kuba nalinnya nawakuba wamu na ssente okunziika mu bitiibwa ekyo nenkimala nakikolerera ekyokubiri kwali kuba musajja alina ssente nga nsobola okuyamba banaku bannange ekirala kwali kuba ng'obuwangwa n'ennono bidda ku ntikko okitegedde obuwangwa n'ennono mu byobufuzi mu byokuyimba n'ennono zaagwa mu byokuyimba sanga oli ayimba by'abajamayika ate nga wano music ba wano mulala tukupa by'abanigeria ebyaffe tuli bitumbulali muwoza kadongo kamuyagwa naye nga mmwe mwamusula gwe muyimba
bakuba engoma ezaffe mwe baseebya abajja mayika lwaki tebakubira ddala ezabajja mayika bino biba bya Hassan Ndugga oba Ndugga bamweyana bannange emboozi ye tuli mukomyawo koko tuli batumusaza omulundi omulala naye nga jjukira ekintu kyennono kyo kigazi kinene ate nga twagala nnyo abantu bategera ebintu binene nga tusiibula akatalekeka buli muntu yenna ali mu Uganda wano ng'ogamba Hassan kyewatandise ekyobuwangwa nennono ndi wamu naawe gwe jangu tugenda kukwatagana tugenda kutandika okutambuza ku lusedi mu Uganda yonna nga za buwangwa nannono kusomesa buwangwa nannono kutunda kuteekawo bitabo tugenda kuwandiika akatabu tukatunde bantu bayige okusaba mu nnono zaabwe bayige okutegeera bajjajjaabwe ekirala mbasaba buwagizi ngenda mulonki yatudde ku nnono concert tiyenze Ndugga bamweyana eri Hassan nali ejjako ero ly'abawarabu anti nevume yantuuma Hassan teyanoonyereza yagendera ku byabali erinnya Hassan oddiza mulya wano kitegeeza zola omulenzi ayiika endusu muwarabu ebiwunya abiyita Shamim kyokka mweno ge mutuuma abaana omuwarabu ekikulukuta akiyita Jariya musoma ne swala nga mugatuuma abaana so ngenda mu concert tudde ku nnono after coronavirus ono bamuyise Kawesi ambeera ku lusegera ategeera nnyo ebyennono era abeera mu bitabo ebyo mugaa kati bikula Bayibuli eyo tandika okusoma wali noonya kino na kino oli akuli ku lusegere agenda kuddako kwogera akayimba ebintu bizibu kakakutunda ennyo oba osembyayo tugawa noolaba nambooze n'osoberwa ng'alina ensimbi naye akabina sorry kyokka nga bamirese eŋŋendo embuto zijula kwabika bwati rabo naasonda nsimbi bagula emmoroka akooya ebigere kyokka nga ne Bobby olumu agireka n'ewaka mbwe ebigere bimwanguye abiga ebintu bizibu byazibwadde saidi eno naye nga mwebale nnyo mwebale ddala naye okutulaba bwatyo Hassan Ndugga bamweyana bwatubulidde ku mbezi y'olunaku olwaleero waliwo ebuza engeri gye yadda mu nnono gye yayingira okusamira abitugambye nawe nsuubira osobola okubeerayo ng'olina ebintu byebimu byamufosinga okudda eno nga nayo byoyitamu olunaku olwaleero twagala weezuule otegere wa woyimiridde nze nasalirira abadde ne Simon kamera banne nga takumira mbeera abatukumire naye nga tukkiriza gwenna ali eyo bannange muyambe ku bantu abatalina byakulya ebirala tusooke tubizze wabbali naye ennyo okulaba nga abantu bamwe batalina byakulya tubabeereramu muleke bigabira mu kamera muntu muwe temwerabisa nze ntumiddeko kwaba baterabisa mikono gyange abaali ebweru wa Uganda mwebale nnyo mwebale ddala takumira mpeera bakomire leero bulungi mweraba embeera tempisiza bulungi nakatono